Mugekiro kya leero Updf Bagimye Ssente gavumenti si yakakabayize okubagema Russia Bagitaddeko Ekoligo. Ebyenjigiriza n'emizannyo erangiridde nti si yakakabayize okubagema ekirwadde Lumima Mawugwe mu kugema okw'ekikungo okugenda okutojjera ng'abayizi bakaddayo okusoma ttaamu ey'okubiri. Minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni asinzidde Mahagoba President Nakasero n'ategeeza nti bakugondera etteeka kye ligamba na bwe kityo omuyizi okumufumita akayiso omuzadde wajja kumala kukkiriza. Children are advised and parents are advised to have their children vaccinated because there is a vaccine, Pfizer, which is for children. So it is an advice to parents. Parents, when they feel free to take their children for vaccination, they do it. If they don't want to vaccinate their children, nobody will force them. It's not compulsory. Minisitule y'ebyobulamu yalangirira okugema okw'ekikungo eri abayizi abasoba mu bukadde 16 abali wakati w'emyaka 5 ku myaka 12 ng'eddimu eryo basuubira okulitandikako omwezi ogwokutaano guno n'ogw'omukaaga era kyategeezebwa nti bakubakuba ekika kya Pfizer kuba lyeri akakasibwa ku baana. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza Dr. Joyce Moruka-Duchu akinogaanyiza nti mu budde buno minisitule zombiriri zikyali mu nteesaganya ku ngeri gye basaanidde okukolamu omulimu guno. And I think this is not compulsory, as you said. It is something that we are still discussing. The Ministry of Education has to discuss it out with the Ministry of Health. Number 2, vaccination is, you have to consent as an adult. And for children, you have put it rightly, Mama, that the parent has to assent. It cannot be compulsory. So the information for the media is that we are in the discussion. Ministry of Health has come up publicly about the vaccination of children, but we are still discussing that process, and certainly parents will be key stakeholders. Abazadde abamu bwe baawulira ku kyokugema abaana okw'obuwaze babuuka enswa. Kyokka kikyebuuzibwa baddala abayizi abataagemebwe ku luno banakkirizibwa okutuula mu bibiina byebumu ne bannaabwe abageme. Wabula singa etteeka ekwata kugema linaagonjolwamu olwo ne kufuuka kwa buwaze olwo abadde bakuwakanya bana abakosekose mu gaalubonde era paalamenti esuubira okusalawo ku tteeka eryakadde konna. Mukyala Museveni era ategeezezza nti olw'ekirwadde okusala ku misinde kwe kibadde kisaasaanira ne minisitule y'ebyenjigiriza egenda kuddirizaamu ku bugumu ku bukwakkulizo obwateekebwa ku masomero nga gaggulwawo. Akakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku mbalirira y'eggwanga kagaanye okuyisa embalirira y'ensimbi obuwumbi 36 eggye lya Updf lye zeeta ku nteekateeka y'okukola amasannyalaze aga sola aganaabunyisibwa mu nkambi z'amagye ez'enjawulo okendeeza ku bwanana bw'ensimbi ezisaasaanyizibwa mu kusasulira amasannyalaze ga umeme. Ensimbi zino Updf ebadde ezeetaaga okuzimba pulojekiti y'amasannyalaze aga sola e Nakasongola. Ebiwandiiko biraga nti Updf omwaka gw'ebyensimbi esaasaanya ensimbi obuwumbi 27 okusasulira amasannyalaze, wabula buli mwaka eweebwa obuwumbi 7 zokka ez'amasannyalaze era gye biggweera ng'egudde mu mabanja. Kino kye kyawaliriza aba Updf okufumba omutwe ne basalawo okwekolera amasannyalaze ag'amaanyi g'enjuba nga pulojekiti yasooka okugezeserezaako enteekateeka eyo bagiteeka kololo era bagisaasaanyako obuwumbi 9 wabula ebyagivaamu nakati tebimanyiddwa. Omubaka wa Butambala Mohamed Mwanga Kivumbi era minisita w'ebyensimbi ku ludda olwabula gavumenti mu paalamenti asabye gavumenti esooke ebannyonnyole oba pulojekiti ya sola ey'ekololo gye basaasaanyako obuwumbi 9 ekola. We committed 9 billion for a solar project in Kololo. They now want 36. We want them to assure us that they committed that in Kololo they produce power under solar and give it to a national grid. We want them to tell us how many watts or megawatts they are now providing to the national grid to have a basis of coming here to demand more 36 billion on that project. Remember, that project, Honorable Chair, has been with us for the last 5 years. Until recently, we want to whether they have satisfied themselves with the work done. Ssente w'akakiiko kano Nsiyagiyo Puloti ategeezezza nti mu paalamenti y'e10 bwe bagezaako okulambula pulojekiti ya sola eyo gye baateeka e Kololo baagaanibwa okulinnyayo ekigere era nga yeekengera nti nayo yandifaananako eddwaliro ly'e Lubowa abaka gye baagaanibwa.
But colleagues, you also recall, at one time, the committee wanted to do oversight at Kololo, but it turned to become like another Lubowa. We are not permitted to go there to see the solar project. Ssente wakachoka Parliament akalondola ebyokwenda Rosemary Nyakikongolo alagidde amagye nti gasobe gatongoze project ye Kololo nga tegasinasaba nsimbi ndala za project ye Nakasongola wabula awatali ekyo tebajja kubawa yadde omunwe gwa siringi. Ekitongole ky'eggwanga eky'ebyettaka Uganda Land Commission olwaleero luno kiridde Matereke n'abaka ba Parliament abatula akakiiko akalondola emirimu gy'ebitongole bya gavumenti balemeddwa okuwaayo olukangaga olulaga ettaka lya gavumenti lyonna gye lisangibwa n'ebirikwatako. Abakulu mu kitongole ekyo abakuliddwa Andrew Nyumba olwaleero beeyanjidde mu kakiiko akakakulirwa omubaka wa Nakawa West Joel Ssenyonyi okutangaaza ku Gogolimbo Ssaabazi w'ebitabo bya gavumenti gwe yalabimbika ali mu kitongole ekyo eky'ettaka mu alipoota ye y'omwaka gw'ebyensimbi 2021. Bano bakiguddeko babuuziddwa ekiwandiiko ekyo ate ne badda mu kusinda ebisoomoozo ebingi ebiri mu ofiisi yaabwe nti era n'omuggalo gwa COVID-19 gwabalemesa okuteekateeka ekiwandiiko ekyo. Are you then telling us that you people don't have an inventory of the land that you superintend over? That is correct, Chair. There is no inventory. So what are you managing then? Because you see, an inventory is to show that this is what we are in charge of. I think the correct phrase should be there is no comprehensive inventory. You earlier on told us you don't have an inventory. And now that you realize it is a big goof, you're saying the inventory you have is not comprehensive. What do you have exactly? There are titles in the custody of Land Commission, but does not have the values. Omubaka Roland Mujenyi akiikirira Lukiga agambye nti bano bali mu buzannyo naye wunya lwaki gavumenti ekyabasasula omusaala nga tebakola mulimu gwabwe. So what business do they do? What are they doing exactly? Because they are not into production. Their business is primarily acquiring, managing the land on behalf of the government of Uganda. So why are we paying them? Why are they in existence if they are not conducting the business that they are supposed to conduct for the government of Uganda, for our people? You know, we're in the budgeting process, for example, whether we should even give them money in the next financial year. So I'm wondering whether we should even pass a single coin for them to continue doing nothing. Joyce Achani akiikirira abaliko obulemu mu Parliament ne Elijah Okupo wakasiiro bakangudde ku ddoboozi ne basaba abakulu abo bave mu kyejo kubanga ekiwandiiko ekyo kyetaagibwa basobole okumanya ettaka lya gavumenti eriri mu buzibu nti era ekiwandiiko ekyo kyekyokka ekijja okubejjeereza ku byogerwa nti bakumpanya ettaka lya gavumenti. Saabalizi wa gavumenti yakirambika nti mu mbali y'omwaka 2019-2020 ekitongole ekyo kyaweebwa omutemwa gwa bukadde 546 okukola olukangaga lw'ettaka wabula naguno gujjwa abakulu bagamba nti tebalufulumyanga so ng'ate ensimbi ezo bazikozesaako dda. Alipoota ya Saabalizi yalaga nti era ekiwandiiko ekyo obutabaawo kibeera kizibu okulondoola obulungi ettaka lya gavumenti. Era alipoota yalaga nti ekitongole ekyo kitubidde n'emisango gy'ettaka egikyali mu kkooti za Uganda giri mu 2066. Kinajjukirwa nti akulira ekitongole ekyo Beatrice Nyakaisiki Byenkya n'omuwandiisi we Imario Barbara bayimirizibwa ku mulimu. Minisita Judith Nabakoba yalagira basooke babuulirizibweko ku Gogolimbo ali mu ofiisi yaabwe. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibako Nana Herbal Mouthwash okukuuma akamwa ko nga kayonjo. Senyesa Nana Herbal Mouthwash ozize amannyo okulwala, okunyonyeera n'okuvaamu olusaayi. Nana tumukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo Nana wansi ne mu mbiriizi. Kakasa nti oyo alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna. Yawandiisibwa National Drug Authority. Saako Sahara Muchuzi Mix akanzaali akawembaazo obuwoomi obusukkulumu nga balina Sahara tangawizi tea amajani agawa chayiwo eddekende. Akakiiko k'ettaka ku disitulikiti kateekeddwa okusosola abantu nga kagaba ettaka nga munnamateeka Dr. Kagezi Kasozi Nathan bw'annyonnyola. District Land Board terina kusosola bantu okusinziira ku kikula kyabwe oba okusosola abaana oba abantu abayina obulemu ne babasosola bo ne bagaa tebajja kubawa ttaka. Bw'ebanga etunuulira okusaba kw'abantu
abataakeddwa okugabirwa ettaka oddikozesa okulifunako liizi teyina kusosola mu kikula ky'abantu, era singa kikolebwa ne kizuulibwa abantu abo basobola twalibwa ne weemulugunya mu ofiisi ya IGG okukozesa obubi ofiisi, era basobola okuggibwa mu ofiisi. Minisitule y'ebyobulamu erangiridde nti yakutandika okusindika abasawo ba Uganda e Bungereza bongere okubangulwa bafune obukugu obw'enjawulo ng'omukaefu okutumbula ebyobulamu n'obujjanjabi mu ggwanga. Omuteesiteesi omukulu minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine asinzidde mu kibuga London ekya Bungereza n'ategeeza Kyabasa nti waliwo endagaano Uganda ze yakoze ne yunivasite ez'amaanyi e Bungereza mu bakkaanyiriza okuyamba ku basawo ba Uganda. Bino bijjidde mu kiseera nga waliwo abasawo ba Uganda abakugu abakamaliriza okutaggula abalongo bannabasasaana abaazaalibwa ng'embuto zeegasse nga kino nno baakikoledde mu ddwaliro ekkulu ery'Embarara. Dr. Atwine agambye nti Uganda esse emikago n'amalwaliro amakulu gattako ebitongole by'amaanyi okuli The Wellcome Trust, British Medical Journal, NHS Health Education England wamu ne Cambridge University nga bakkaanyiza okuyamba Uganda mu bukugu obw'enjawulo. University of Cambridge awo tugenda okuba nga tuweereza abasawo baffe abakugu okwongera okuyiga obukugu mu kukola ate ebisingako bye babadde bakola. Area 4 critical care ebikwatagana ne ICU naye nga mutindo gwa waggulu, emergency medicine, endwadde ezikwatagana n'abakyala n'abaana naye nga okusingira ddala eno nga high technology basobola abasawo okufuna obukugu okusobola okumanya n'abaana nga tebannaba kuzaalibwa babeerako obulemu nga baba okusobola okubalongooseza ne mu mbuto z'abamaama baabwe nga tebannakuzaalibwa n'ebintu ng'ebyo eby'obukugu ate beeyongerako. Atwine annyonnyodde nti waliwo ne kampuni ezikola eddagala ly'abantu ezasazeewo okujja e Uganda mu disitulikiti y'e Nakasongola okuzimbayo amakolero aganaafulumyanga eddagala nga gasinziira wano mu Uganda okukendeeza ku bbeeyi y'eddagala. Atwine e Bungereza yagendayo ku nkomerero y'omwezi oguwedde okwetaba mu lukuŋŋaana lw'abeebyobulamu mu mawanga ga East Africa agaaliko amatwale ga Bungereza oluyitibwa UK East African Health Summit olubadde ku British Medical Association House mu kibuga London. Atwine agambye nti kyazuuliddwa mu lutalo luno nti amawanga ga East Africa ebitundu 7% ku ddagala ligagula liva bwerwago nga gasaanidde okweyambayamba okutandika okwekolera eddagala n'abasawo bongere okuyambibwa. Gavumenti eyanjudde ennongoosereza zeeyagala okukola mu tteeka erifuga entambuza y'emirimu kibuga Kampala erya Kampala Amendment Bill ery'omwaka 2022. Ennongoosereza zino okusinga zitunulidde nnyo ensasula y'abasipiika n'abamyuka baabwe mu Kampala okuli sipiika n'omumyuka wa sipiika ku State Hall ssaako basipiika n'abamyuka baabwe aba division ezikola Kampala okuli Gombola y'Erubaga Kawempe Nakawa Makindye ne Kampala Central. Etteeka lino erya KCCA okuva lyabagibwa mu 2010 okusukkulumya ekibuga Kampala okufuuka ekitongole mu kyafuukira Kampala Capital City Authority okuva mu Kampala City Council nga bwe kyali mu kusooka lizze likolwamu ennongoosereza era n'ezabadde zasembayo okukolebwa mu 2019 ezassaawo ekifo kya sipiika n'omumyuka we ku mitendera gyonna ku kitebe State Hall ne ku Magomboola. Wabula okuva ebifo bino lwe byagunjibwawo basipiika abazze balondebwa mu bifo ebyo babadde tebasasulwa musaala yadde ensako kubanga tekyalambikibwa mu tteeka eryo. Minisita wa Kampala Hajati Minsa Kabanda kyadda kyanjudde ennongoosereza mu tteeka eryo okulambika emisala n'ensako y'abasipiika n'abamyuka baabwe n'ebyo birina okubaweebwa nga bali mu ofiisi zaabwe. Amyuka sipiika Thomas Taibwa ennongoosereza ezo aziweereza mu kakiiko ka Parliament akalondoola ensonga z'obwa President zeetegerezebwe mu bwangu ddala era akawadde sabbiiti emu yokka. So this is a bill where they require to get emoluments for Speaker and Deputy Speaker. I therefore want the committee to process it in 1 week. Within 1 week, to have finished it, and you bring a report because it's a 3-clause bill and it's very direct. So, Committee on Presidential Affairs, you have 1 week to give us a report on this bill so that we can pass it before we pass the budget.
amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca basafama gakutuusibwako modernity amajani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanira wanywedde kacayi ka modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna modernity your best choice. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'okubaka mu Uganda ekya Uganda Netball Federation kitongozza empaka ez'okubaka eza East Africa Club Netball Championships ez'omwaka guno 2022. Mpaka zino zitongozeddwa ku kitebe kya Uganda Netball Federation kwagakaani e Kampala mukadde era omulimu gw'okutongoza gukoleddwa akulira ebyemirimu mu Uganda Netball Federation Francis Banya. Mpaka zino zakubeerawo okuva nga 8 Oktoba 15 omwezi guno ogwokutaano mu kisaawe eky'Ekamuwo kya Community Sports Center ku kisaawe kya Kamuwo kya Community Sports Center ne Lugogo Indoor Stadium mu Kampala. France Banya agambye nti Uganda egenda kweyambisa empaka zino okuteekateeka ttiimu eneekiikirira Uganda mu mpaka za Commonwealth ezigenda okubeera e Bungereza mu mwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Uganda mu mpaka ezo yakukiikirirwa club 6 okuli ez'abakazi 4 n'abasajja 2 nga ez'abakazi kuliko NIC oba NIC, Prisons, KCC ne UPDF ate ez'abasajja kuliko Kampala University ne WOB. Club endala ezigenda okuvuganya mu mpaka zino kuliko eziva Tanzania, Zanzibar ne Kenya. Ebyo nga bikyali bitya empaka za UEFA Champions League Bulaya ziddamu okuzannyibwa ekiro kino n'omupiira okugenda okuggalawo omutendera gwa semi-finals nga Real Madrid ya Spain bagenda kuzuzumba ne Manchester City ya Bungereza ku ssaawa 4. Mpira guno gwakuddingana ng'oluzannyo lwasooka Manchester City yaluwangula golo 4-3 akano ttiimu eyita wano egenda kutuuka ne Liverpool ku luzannyo lw'akamalirizo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7 noti 2 699 337. Omukago ogutaba mu ga Bulaaya oguyitibwa European Union gwongedde okuteeka akazita ak'amaanyi ku Russia bwe gutadde envumbo ku mafuta ga Russia ng'okuva kaakano si akuddamu kutunda amafuta gayo wonna mu Bulaaya nga bagibonereza olw'okunaawula olutalo ku mulirwana waayo Ukraine. Natti zino enkambwe era ziteekeddwa ku bakungu b'amagye ga Russia abakoze ebikolobero ebitali bimu n'okuzza emisango gy'entalo. President w'omukago gwa Bulaaya Ursula von der Leyen agambye nti kaakano bavudde mu kuliisa ebijanjaalo empiso baagala President Vladimir Putin olutalo olwalusasulira omuwendo ogusinga obunene nti n'abanene bonna mu magye ga Russia abakaabizza bannansi ba Ukraine akayirigombe baamala dda okukuŋŋanya bwina abakwatako era baakuliwa. Agambye nti olw'empisa za Russia embi yeetaaga kuboolebwa ddala nga terina kantu konna ke bajeeguyako. Era eky'amafuta baakimaze dda mu bbanga lya myezi 6 banaaba tebagula yadde ettondo ly'amafuta okuva e Russia. Ensonga endala ekyatakuza Bulaaya emitwe ye ya gaasi ow'amasannyalaze gwe bagula e Russia era kyakkaanyiziddwako nti baakugumiikiriza omwaka guno gwonna guggweko wabula gaasi we bagenda kumusalako ebitundu 2.3. Ensi nga Slovakia ne Hungary ziyimiriddewo ku mafuta agava e Russia baziwadde akadde zimale okwetereza ate amawanga binojjo nga Bungereza ne German gasalidde ddala amafuta ge babadde bagula e Russia. Omukago gwa Bulaaya era gwagala Russia bagikutulireko ddala n'emirimu emirala egibagatta gamba nga zi banka emikutu gya TV n'abakozi abadde bakolera kampuni za Russia gamba nga bannamateeka abaziba ebitabo n'abalala bonna baagala baveeyo. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mbufunze. Minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo erangiridde nti si yakukaka abayizi okubagema ekirwadde kya COVID-19 mu kugema okw'ekikungo okugenda okutojjera nga abayizi baakaddayo ku masomero. Agambye nti bazadde bajja kubalika beesalirewo. Akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku mbali y'eggwanga kagaanye okuyisa ensimbi obuwumbi 36 ejjira UPDF ze zeetaaga okukola amasannyalaze ga sola. Gavumenti eyanjudde ennongooseza zeeyagala okukola mu tteeka erifuga entambuza y'emirimu mu Kampala erya Kampala Amendment Bill. Omukago ogutama ga Bulaaya oguyitibwa European Union gwongedde okuteeka kazito ku Russia bwe gutaddewo envumbo ku mafuta ga Russia nga kaakano bagamba si baakuddamu kukkiriza amafuta gonna agava e Russia nga bagibonereza olw'okunaawula olutalo ku Ukraine. Ge mawulire ekiro kya leero agundegunde omuteregga.